kyekyanjagaza mukwano gwange ali wano Paul Ssaaka. Jangu abantu bakulabeko. Tumwanirize munyanirize yaffe. Akalulu. Obugalo. Paul Ssaaka ono yawandiika ennyimba nnyingi ez'amakulu. Naye oluyimba oba nnyizo galwe lusinga okunyumira luga nti Museno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Ate no nakulangeri kalulu sirususaawo. Naye nga mulimba nduwulira nenema okuyimba. Museno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Mpa ebigambo nga bwe mbyogera yeri. Atutemu. Museno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Kati no lijjukirwako ki bw'obanga ovuddemu abange oba kulya buli kunywa bunywi oswadde temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera. Bwe mba ne nannyiniwo ndusobola tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale okujjukiza abantu, weebale okuwandiika ennyimba ezikwata ku mitima gy'abantu. N'agamba naye bwe kuba kulya buli na kunywa bunywi temuli kyamatendo. Kambeeko kyenkola. Abantu abakyusa ensi bagigamba bigambo n'ezuukuka. Thank you so much for using your talent to awaken people. N'ennyimba endala nnyingi naye olwo naddala ffe bwe baali bagamba nti embwa zitusinga lwankolera bwe ndabanga waliwo kyenkoze. Ne bwe nkoma wano olwaliro, God forbid sikoma wano, naye ne bwe nkoma wano tebayinza kugamba saaliwo. Kati ennyimba ezo n'endala nasazeewo ne musaba ne mugamba mpa ku bulango bombukube abantu baffe bajje mu concert y'okubanga tugisuubiramu birungi byerere, temuli buwemu, temuli kintu kyonna. Kirabo ky'omuntu kimuseguliza kimutuusa amaaso g'Abakabaka. Kati ali wakati mu njiri olw'ebigambo ebyo birabo biva eri Katonda. Kamuwe akazindala atubuuzeeko atwanirize ne mu lukuŋŋaana lwategese tugende tumuwagire Paul Ssaaka. Neeyanziza nnyo Pastor. Mukama yeebazibwe baganda bange, batabani bange, bawala bange, bakadde bange. Erinnya lyange nze Paul Ssaaka. Soogerangako mu bantu bangi balinga bano, muli bangi. Mukama yampa ekisa yannyamba yanteekamu kuwandiika nnyimba. Mu nsi muno kye kintu kyokka kye nkoze. Ndi muwandiisi wa nnyimba. Bwe yampa okuwandiika ennyimba oba yangattirako n'amafuta nziwandiika ne ziwangaala emyaka mingi. Mpandiise ennyimba okumala emyaka 31. 33. Emyaka 33 natandika mu 91 ngenda kujaguza emyaka 33 egy'okuwandiika ennyimba nga zikwata ku bulamu bw'abantu. Kubanga nabadde mmanyi Ssaaka ono ke namuyisa ajja kujja ne Serena. Akayimba ka Serena akasinga okunnyumira bakayita tantalantantantanta ayaka. Obwedda bambuuza kimu kyataakuyiwe oba bwonna bugenda kubaayo obwedda manyi nti ojja naye. Bano abakulu se bakayimba ako bakayimba kigambo ku kigambo abali wano. Muganda wange Paul asanyusa kubanga ye n'amazina temuli naye ennyimba zayimba mpitirivu obulungi. Mpuliddemu akapati akabaddeko Makula. Akosooka okaddemu abalala temuli gwe Makula. Nkwagala Uganda yange nkweyitira mama, nkweyitira
Tira chiramo change nkwe tira nyabo atoba balala bali kunkala jeze nyini mayinja dungu otuzi balabanda bakuchi na yengo basanga na baba wana nangere kankuwande kwa Uganda. Oh, abalala temuli kwe Makula. Hey, kankuwande kwa Uganda. Abalala temuli kwe Makula. Kankuwande ko. Fetuguze meza. Serena Makula. Emeza tumaze okugigula yaffe. Abalala temuli gwe Makula. Emirembe jina bange ngalo bwe batugamba bali abasoka emirembe gye baseka bakabasoka sijigaya wabula ntenda guno omutebi yadde ejja kulembera ndegiraga omusingi tenda guno omutebi yadde ejja tetenkanya ndegituwa omusingi. Tuli ku Serena Hotel eye Kampala, ebis Victoria Hall. Emeza ya bukadde bubiri omuntu omu wa mitwalo 10 ayinza okujja n'omwana naddala omwana asoma abeera wa mitwalo 5. Tutandika abantu batandika okuingira ku saa 8 n'okudda waggulu kijja genda mu maaso n'obudde buzibe. Mukama abuwa omukisa. Kakati ffe tujja kubeera no nga tumaliza ekisibo kino kyolaba tukwasaganyiza kyakugwa ku Sande. Niye naffe zinaawolere 11 tujja batumaze n'okusiiga amafuta nga tudduka misinde nga tugenda tunaabako nga tukyusango essaawa 12 kitundu emu tujjawo batuyingira nze emmeeza eyange ngibuukinze bambi temugigaba ne bali mugende babuukinga emmeeza naye nsanyuse nnyo okulabako tujja kwesunga nnyo ng'ekivvulu kiwedde konsati ng'ewedde osaana okusiimibwa bonna bootendese okuyimba baakubaayo ennyimba zonna ze tumanyi zonna zaakubaayo bwe tuli batumaze ojjanga n'okomawo n'ennanjego okomango n'ennanjego tulyoke tulugunye wanayimba obuyimba bonna ekipusi kya ggulo wangi bukipusi kya ggulo biberenge kya misana n'ebirala. Bunyumira obwo kubanga yali ayimba ku bakazi abatamanyi kufumba n'alyoka akussa chips onoonya nyige kyovula abaami abamu batikka emmere ku mikolo anti eka balya chips kati atuuse ku nfumbe. Lutandika luto oluyimba olwo bwetyo lutandika ne lugenda maaso ne lugamba bakazi bannange tuswadde tulese omukwano omutugavu ogw'abajjajjaffe ogw'abakuumira edda obulungi ne bafumba ne baboobeza ne bajjula omwami n'alya naye bino byokusimira mbagi yawo mulabye baami bammwe kabanoonye gye bayisizza obufumbo kufumba. Ndi ku Serena era mumugambe era n'akayimba nkaagala ku Makula ye mufumbi n'abaana bakuteko mu kyakigalo bafumbi naye onyimba ezo tibazikuba nnyo ate nga ze zandi tuzuukusiriza ensi. Ewe bali kuwandiikanga bulungi kankuwerekereku bano banezaayo obira Mukama engalo ez'amaanyi. Oguze emmeeza swabula nange kanyimbeyo kamu ku Paul Ssaaka. Tubazadde abaana abatagambwako bakulu bannaffe ddala ddala
Haleluya. Kale kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Okukola emikutu egy'omukaaga n'okukola TV ekyo kirala. Naye n'okubirwaninga bibenga n'olwaliro bikyaliko nga ne mu COVID tebyavaako nakyo kirala. Mwebale okuwangayo ebimu by'ekkumi, mwebale okuwangayo ebiweebwayo, mwebale okubeeranga abeesigwa mu maaso ga Mukama. Ngenda kusaba baganda bange ne bannyinazi tusembereko mu maaso katono. Waliyo akasana ate twalaba akasana. In fact twalabira ddala omusana. Nsaba nammwe mugaziweeko abali maaso, mweyongereko maaso mugaziweeko. Kati buli omu waali afukamiraawo. Mwabasigaddeeyo mutuule wansi, twagala kufukamira tubeebaze. Mwebale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda akibabalire, Katonda abawe omukisa, Katonda abawangaaze, Katonda abawe omutima gwammwe bye guyaayaanira, Katonda abawe byonna bye musaba, Katonda abatuuse ku birooto byammwe, Katonda abatuuze mu Pentagoni, Katonda abaleete mu paakingi ya Pentagoni, Katonda abakole bulungi. Tufukamidde okubagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuwangayo obuweereza buno ne butavaawo. Mmwe bazungu baffe, Katonda mmwe baakozesa. Tetwandibaddewo bano bonna abaana okukyuka lwakubanga ekkanisa esigala egenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tufukamidde. Simanyi kye twandikoze ekisingaawo, naye abatulaba ku TV nga mutuwa ku ssente, abatulaba ku social media app nga mutuwa ku ssente, abatulaba ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok ng'omanyi nti wali obaddeyoko ku ssente. Kiriza tufukamire tukwebaze. Webale. 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 Abatuwadde ku ssente ne tutambuza enkuŋŋaana ne tugenda tubulira enjiri abantu ne balokoka, enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ne balokoka. Mwebale tuwa ku ssente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. May the Lord replenish your pockets every day. Katonda asanyuse ensawo zammwe bulijjo. Tukijje ku ntobo ya mutima gwaffe okufukamira gye muli. Tukikoze nga tukyagala. Mwebale. Mwebale okuwangayo ne tuyimirizaawo emikutu, ne muwaayo ne tukola enkuŋŋaana. Eno house of prayer erina record. Water, national water tegibanja, umeme teina kyetubanja, URA tebanja mikutu gyaffe, abakozi betukozesa tebatubanja, naye lwakubeera mmwe. Bannange tweyanziza, bannange tweyanze nnyo, bannange tweyanzeege. Mwebala okuyimirira naffe. Nsaba mugolole emikono gyammwe tusabire abantu abo. Katonda abawe omukisa. There is no ministry without the people. Mwebale. Katonda abawe omukisa. Abalabisa amaaso ag'ekisa. Abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe n'abaana b'abaana b'abaana bammwe, Katonda abakolere ebyekisa. Mwebale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eggulu nsaba libeebaze. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, buli omu amunsikire mu mukono, akukwate ku mukono akujje mu kibadde kikutawaanya mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina.